Kadaama omuntu ng'okozeemu kasente ke ekyabadde ku kisaawe bombi babiri bazze okubeera nga bamwaniriza. Awo that means akasente kabeera ki akasente obanga ku bombi babiri kwegamba okanya ku kati ndowooza n'asinga ensonga ziri eri ndowooza yayinza otwala ekiyungu n'akasente akawerako. Mukazi wattu agenze amazeeyo myaka 2 ali mu kucapa kasente, kumbe na bano nabo bamazeeyo emyaka 2 mu Uganda balinze kasente k'okoleredde. Naye Kadaama okikola otya? Okikola otya ekintu ekyo okubeera bombi babiri bazze ku kisaawe, bombi babiri nga baagala, naye yazze n'akamuli oba yaani kwati ku babiri? Kyayiko ono asembye eno, ye yazze n'akamuli. Akamuli oba bwammeka obusinga bwebiri? Kebiri kesatu akakatini. Akatandikirwako kammeka? Onazze nako ne bombi akafuba bakaagala omulundi gumu. Engumi egenda kubeeraawo. Onamala ng'otandika owulira mbu ate eddogo eryo si ddogo. Kadaama ono anotubuulira ngeri ki gy'akikolamu. Okusitula abasajja babiri bajje bakukime ku airport. Kati leero ani agenda osuula naye awali obuzibu? Naye engeri gye bamuwadde aga babiri bayinza obutakifunamu buzibu kugenda mu kisenge babiri. Oba mbeera nkisusiza. Kankusaba subscribing on notification bell tojja kubera nga missing updates naddala nga zino.